Abeseera ebisinga abantu bwe tuvaayo ntulaga mazima abantu baba tebaagala mazima. However, gayinza okuba nga mazima oba nga si mazima naye ate ffe tuwaayo ekintu ekituufu. So gwe wenna avuddeyo ntwala opportunity okukwata aka video nakwa n'okampa n'ebigambo eby'amanyi byompeereddeko ebitiisatiisa. Sisuubira nti nze ngenda kukola omukola omulimu gwange. Neeyanziza tojjanga okwo webalire ddala. Nyondo Media ku YouTube, Nyondo Media ku Facebook, Nyondo Media ku WhatsApp. Nyondo Media esinzira Dubai, nebuna amawanga gonna walai. Edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey! Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media. Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media. Si waliwo ne Nyondo Charity ebudabudda abantu abatali kayamba. Big up Nyondo Glim, eyo company waguga yabizigo kuyoyo tansusu. Waliwo ne Nyondo Squad eyambako kuza sente z'abantu ezidibwa bafeke agency e Dubai. Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media. Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media. Nyondo Media ku YouTube, Nyondo Media ku Facebook, Nyondo Media ku WhatsApp. Hey! Nyondo Media ku TikTok, Nyondo Media Instagram, Nyondo Media ku Twitter. Yo! Nyondo Media everywhere you go. Nyondo Media Dubai, Nyondo Media Uganda, Nyondo Media to the world. Big up! Nyondo Rozet Yomkenkofu. Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media. Volcano. Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media. Nyondo Media ku YouTube, Nyondo Media ku Facebook, Nyondo Media ku WhatsApp. Nyondo Media esinzira Dubai, nebuna amawanga gonna walai. Edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey! Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media. Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media. Si waliwo ne Nyondo Charity ebudabudda abantu abatali kayamba. Big up Nyondo Glim, eyo company waguga yabizigo kuyoyo tansusu. Waliwo ne Nyondo Squad eyambako kuza sente z'abantu ezidibwa bafeke agency e Dubai. Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media. Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media. Nyondo Media ku YouTube, Nyondo Media ku Facebook, Nyondo Media ku WhatsApp. Hey! Nyondo Media ku TikTok, Nyondo Media Instagram, Nyondo Media ku Twitter. Yo! Nyondo Media everywhere you go. Nyondo Media Dubai, Nyondo Media Uganda, Nyondo Media to the world. Big up! Nyondo Rozet Yomkenkofu. Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media. Mu bulamu bw'ensi buli omu alina olugero olw'obulamu bwe.
okuva mu buto bwe. Era buli omu akuze alina ebirooto. Nzijukira nga nkyali mwana muto nalina ebirooto bingi, naye buli lwe ngenze nkula ebirooto ebyo ngenze mbisala. Lwaki? Kuba nali mmanyi ebirooto ebyo byali bisoboka era nga mmanyi kuyisa mazzi mu kisero oba kumenya mujenjekalo. Ntambudde okutuuka ku biruubirirwa byange mu bulungi ne mu bubi. Ntoba era ngezaako. Olunaku lukya n'owulira nga mu butuufu okooye nga wandibadde omulamu. Lulimu olunaku olukya ne mpulira nga mu butuufu nkooye nga nandyetaaze okuba nga mpanika. Mu lugendo lwange nsisinkana abantu ab'enjawulo, nensisinkana abo abampushinga oba abanyambako okuba nga movinga. Ate era nensisinkana n'abo abansika nga banziza emabega era nga banwanisa neme kugenda mu maaso. Mulimu lwetuuka ekiseera ne ŋŋamba oba ddala kituufu sigwanidde nkome wano oba nzira emabega. Naye bwe ntuula ne nsiriikirira ne ndowoolereza ne mmala nenziramu ne nkwata olugendo lwange ne neeyongerayo. Mu lugendo luno nsisinkana obuwonvu n'obuko. Mu lugendo luno bingi byensisinkana ebigezaako okuba nga binnemesa okweyongerayo. Oluusi ntuuka ekiseera ne nkaaba nga ndaba obulumi bungi era nga sikyayinza kweyongerayo. Oluusi ne ndowooza nti nnyinza okuba nga nnyambibwako oba abantu bendowooza nti bayinza okuba nga ate bannyambako ne nesinkana nga ate bandisappointinze wabula nga ate be bannwanyisa. Nina emikwano mingi gye ntambula nagyo, oluusi egimu gimperekerako mu ŋŋendo naye egimu gibeera mirungi naye ate egimu gibeera mikyamu. Era neewuunya nnyo egitera okumbeera ku lusegere ennyo egindaga nti ginjagaliza, ebiseera ebisinga gibeera nga ate gye gitanjagaliza. Ntuuka ekiseera ne mpulira nga mutuufu ensi entame nga ndaba buli muntu ankyaye, buli kintu kinneetamiddwa, ne mpulira nga ensi efunze ng'eringanga akatoli k'empiso. Naye mu kuyimirira obw'omu ntuuka ekiseera ne ndowoolereza. Mulimu akaseera wenyiiza mikwano gyange ne ginkyawa ne gigaana okunsonyiwa nga newankubadde neetonze. Mulimu ekiseera wenyiiza bakadde bange ne banyiiga oluusi ne bagaana okunsonyiwa. Ne ndabanga mu nsi nsigaddemu obwomu nga siina lugendo, ne ntambula nga ntakula omutwe naye nga ndaba siteekeddwa kubeera mu nsi muno. Emikwano nga ndaba ginkyaye, eŋŋanda zinkyaye, abazadde nga bankyaye. Ntuuka ekiseera ne ndaba nga mbuliddwa eka ne mu kibira. Naye mu kubeera obwannamunigina mbaako n'ekirowoozo ekijja nti nga newankubadde naye ate waliwo eyantonda ye mu buli mbeera tasobola kuvaawo. Mu lugendo lwange luno nga ntambula nsiitaana nnyo era nkoowa, ne mpulira nga ngezezaako buli kye nsobola naye nga kigaanye. Ne ntula ne ndowoolereza, ne nkwata kino ne nkwata kiri,
nenkuba ppanya wano na wali nfuba okulaba nti ntuuka gye ndaga. Era ebiseera ebisinga ngina ne mpulira amaloboozi nga gaŋŋamba tosobola ddayo gy'ova. Nedda komaawo teweeyongerayo gy'olaga wazito. Naye ate bwe mmala ne ndowoolereza gye nvudde nga tewabadde kumpi, neefuna ekirowoozo kiŋŋamba nti oba nga gy'ovudde osobodde okutuuka wano eno, kitegeeza ne gy'olaga naye okyasobola okutuuka. Awo noziramu amaanyi nenziramu buto n'entambula nkwata olugendo lwange. Tewata bbanga ddene era mba nkyatambula ngenda okulaba nga era waliwo ebisika era obulamu nga bukutte. Naye ebiseera ebisinga siryerabira mu kukula kwange era ne ku ebimu ebirooto byange nagenda mbifollowinga, nagenda mbyongerayo era nga nkyabigoberera. Ebimu siryerabira lunaku lwali lumu bwe nali nasaba Katonda okubeera omuweereza mu ngeri emu oba endala, omuweereza eri Katonda. Namusaba okutambula amawanga era nga muweereza mu ngeri emu oba endala. So buli lwentambula nensinkana abantu abalemereddwa, oluusi ngezaako okubakwatako ndabe nga tusembula nga newankubadde nange mbeera nkooye ebitenkanika. Kuba bwe tuba tutambula saagala nnyo okuleka munnange mabega. Naye akaseera katuuka nga mutuufu tokyasobola kumuwanirira, nga naawe owulira tokyasobola kwewanirira. Naye nnyina ekintu ekijja mu mutwe gwange era nga kiŋŋamba nti osobola. Oluusi ngenda nempanirira omuntu ne tutambula, bwe mpulira nga nkooye oluusi nenta omukono gwenze ne neeyongerayo. Naye mu kweyongerayo mpulira eddoboozi erigamba nti osobola. Nenzirayo ne munona. Obulamu bw'ensi eno tewali bwe butakaluubiriza, tewali bwe butanyumira. N'owobeera nga oli mukkiriza mu Katonda oba nga toli mukkiriza, n'owoba nga wasoma n'owoba nga tewasoma, n'owoba nga oli mwavu n'owoba nga toli mwavu ng'oli mugagga, ne bw'oba nga oli mukulembeze mu ggwanga n'owoba nga toli mukulembeze, ffenna ensi etutwala kyekimu. Ekikaabya omwavu n'omugagga kimukaaya, ekikaabya eyasoma n'ataasoma kimukaaya. Bulamu bw'ensi bwe tutambuliramu era ensi nga bwe bagamba nti muti tugulyako makoola tumala ne tugireka, era netugireka nga bwe twagisanga. Nwana nnyo okutuuka ku ekyo kyenjagala nkwateko, naye nga nwana nnyo okulaba nti nze okutuuka ku ekyo kyenjagala nkwateko siyiye musaayi oba sirina gwendese akoseddwa. Mu bulamu bwange nsinkanye emikwano mingi, gibadde mituufu netebadde mituufu, era nengezaako gimanya n'okugisosola. Mikwano gyange emirungi nakati weegiri, bwe nkaaba gikaaba, bwe nnumwa girumwa. Gyegyo emikwano gye mmanyi emituufu. Gibaddewo ku lwange mu bulungi ne mu bubi. Sinkanya abantu ab'enjawulo era nga buli omu akubuulira
obulamu bwe oba olugendo lwe. Kuva ku makya lwe natandika okuweereza, kintu kye nasooka okujja mu bwongo bwange ze ssente. Asaba Mukama oba ssente nzifune, ozibanga tezizze sirigenda kukola bikyamu, nzifune. Nga newankubadde ngezaako ebitenkanika okuziwenja wano nawali, naye mu bulungi wabula si mu bubi. Era nze ŋŋamba nti ekiribeera ekyange kiribeera kyange. Bwe nali nzija mu bulamu bw'ensi najja sirina kye nnina, era bwe ndiba ŋŋenda ndigenda sirina kye nnina. Ngezaako okukola n'okutoba okulaba nga nfuna ekyo kye nteekeddwa okufuna, naye mu bulungi. Bwe kiba kigaanye ekyo nga nkita. Ageri kiri nti bwe nali nzija sirina kye najja nakyo, era kitegeeza bwe ndiba ŋŋenda sirina kye ndigenda nakyo. Buno bwe bulamu bw'ensi bwe tutambuliramu. Oluusi tuba n'emikwano egitusudiya nga tukola ebikyamu, naye nga nayo gikimanyi nti kikyamu, naye negitusudiya, negitatubuulira mazima. Oluusi tuba n'emikwano gyo nga gitubuulira amazima, ate oba oli awo tugikyawa. Ganda agamba enswera ekwagala ye kugwa ku bbwa. Ensonga lwaki nsanyukira nnyo omuntu yenna ambuulira ensobi yange, simunyiigira wabula njaniriza n'enkyusaamu. Olamu bwe tutambuliramu, bwakuyiwa musaayi, bwakutuuyana, bwakutoba, bwakugezaako, tutoba, tufuba, tupambana. Naye nzigwamu nnyo amaanyi, era mmala nengezaamu nzekka na nzekka nga nnyina okuggusa mishoni. Luusi ntambula ku nguudo nga neeyogeza nzekka mbanga mulalo, abandi abalowooza nawunga, naye ensi oluusi ye ndeebuukanya, mba ntegeera. Omuntu yenna akyalinamu ak'obuntu afaayo eri abalala, era ensonga lwaki tolimusanga ng'akola munne akabi. Omuntu liwolikera ku makya n'olowooza nti singa ekintu kino kikolebwa nze nsobola okusanyuka. Bwe kiba nga tekisobola kusanyusa, naawe tokikola munno, kubanga naye tekijja kumusanyusa. Omuntu mwagalize ekyo naawe ky'oyinza okweyagaliza. Nkyatambula kubanga sinnatuuka gye ndaga. Nyondo Media Youtube. Sijja kuwanika nga sinnatuuka, wabula nja kuwummula nga nkooye, nateera nziremu nsituke ntambule. Amanya gange nze Nyondo. Ntera nnyo okuweereza nga mpita ku Nyondo Media, era nga neebaza Mukama byansobozesezzaako byenkoze, ebiganye sinze yali alina obikola. Nnumirwa wamu n'abantu, nnyolirwa wamu n'abantu,
ababa bazze ngezaako kyensobola kyesisobodde mba sisobodde. Era nga mbeerawo nesaba Mukama ampenga obusobozi okusobola okubeererawo abantu abalala. Si lwakuba ndi mugagga oba nina sente nnyingi, oba si lwakuba nti famire yange ngagga yamalayo, naye guba mutima engabo tezenkanankana. Nyiza okuba nga nze nnoonya sente za kugula ntambula naye ng'ate waliwo anoonya sente ez'okugula ekyokulya, ate nga mbaddewo ebbanga ddene nga sirina ntambula naye nga ntambula n'entuuka gye ndaga, naye ng'ate oliye nembeerawo nensurvivinga naye ng'ate oli tasobola kubeerawo nga talidde obulamu ne bubeerawo. Olunaku olwaleero ye message gyempise nayo obulamu bwange. Okwagala nzikiriza ti kyekintu ekyasinza okuba ekyomugaso mu bulamu bw'ensi. Omuntu buli lwoleba nga tolina kwagala n'omutima gwo gulibeera tegwagala era nga tegwagaliza. Yensibuko y'okukola ebibi n'ebikyamu ewamu n'okulumya abalala. Nkomyawo olunaku olwaleero. Mwongera kutugoberera ku Nyondo Media YouTube channel, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Nyondo Media. Mbagaliza obulamu obulungi. Nyondo Media ku YouTube, Nyondo Media ku Facebook, Nyondo Media ku WhatsApp. Nyondo Media esinzira Dubai, nebuna amawanga gonna walai, edukiridde bana Uganda batalina mwasirizi. Hey! Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media. Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media tuli wamu naawe, Nyondo Media eri wamu naawe, Nyondo Media. Si waliwo n'Enyondo Charity ebudaabuda abantu abatali kumira ku mulembe. Nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe, enkova eza buli kika, binnamakula, enkanyanya, endwadde z'ensusu zonna, wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit, bakubire ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala, lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne keekisi eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 6 9 oba plus 9 7 5 8 9 8 Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.